Alaba embaga ya Phoebe enteekateeka ziwedde, gawuni ye, bamaids be, pre-wedding shoot, akasiki, biki byonna n'ebigenda mu maaso, engeri gye yeebazizaamu abantu gy'ali omusamu sobola bimenya bimalayo naye nga bingi ogenda kubeera nga obyerabirako mu maaso awo n'ebisingako naye nga wasuuza oti asiwetagwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Werabire okunyiga notification bell obenga notified bweteka video empya nyongera okujjukiza tuzuule omwagalwawo mikwano. Enamba yaffe kweri ku screen to inboxing tukuzuulire omwagalwawo ove mu kubuzaabuzi. Bane buli mukyala yeetaaga essanyu, buli muntu yeetaaga essanyu okubeerako mu love emu essanyu emu emirembe nga bw'olaba Phoebe esaaza kati bangi abamwegomba. Tu inboxing tukuzuulire omwagalwawo ove mu kubuzaabuza ove mu kubeera mu relationship ng'ogirimu bw'omu kumbe omusajja takulika ali kumbirala ate nga n'ekirala tukola airport pickup services zaffe nungi emiwendo giri wansi ddala nga bw'ogiraba munange tu inboxing twogere mu comment section tekiggwa tuba twetaaga okwekubirako okurecordingako twogere mikwano tutambule ffenna ku baylais ate nga tojja kubeera nga wejjusa. N'ekirala tukola surprise ne delivery banaye Mother's Day etuuse banange mujje tusurprisinge bammami nga bakyaliwo si kyangu kubeera mama si kyangu kukuza mwana bangi abeegomba kusurprisinga bamama waabwe ng'esaaza kakati tebaliwo bw'oba ng'okyamulina jangu mukwano tusurprisinge mami ng'akyali mulamu. N'ekirala tusiba ebimuli bya ssente tukyusa ne ssente ate tusiba n'ebimuli bya ssente tusiba ebirabo by'oku mikolo okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi nnyo okuweesa omukolo gwo ekitiibwa tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa. Katugende butelevu osooke werabireko Phoebe bwe yeebaza abantu tweyongereyo nabirabye bulabi nenga ne ku kitaya baddeyo banenga bakikoze otya bane byanyumye mwebale kujja baana mmwe kuza ku bantu oja kuto omukolo omugole nze muyina bannange omugole ababuzeeko simanyi akantu ka recording okay abalabi bafa ba KDTV anedda bano ba ku TikTok banenga abantu bafa ba TikTok sibo balaba ne KDTV bane mwebale nnyo abansabidde omukolo gwange abanjagadde aba contributing them abasazeewo ne mutindi gegendo ne mugamba nti owange wadde kale tebampise kansuulemu ekanzu nzije kyabadde kyamaanyi omuntu sebo n'apangisa engoye omuntu yabadde wali eri abantu ne bajjula nga tetukisuubira twategeka nga tulina bwe tutegese nga tulina ennamba gyetusuubire ennamba nesukkamu ningamba kakati ate kinaba kite kyokka nakuyisa ate nojja n'omuntu omulala kyokka ate n'omuntu omulala naye najja n'omulala egyo bayitala okitegedde mukama mulungi abantu abamu bazze ne bayimirira n'okuyimirira eri nga bagaffe tuteeka okubawo ku mukolo soko balage katumwa soko ajja obuze ku bantu naye walayi katumwa oyo katumwa ku mukolo gwe twamuwonya obwa katumwa naye ng'era omulaba ali eri amazina awulira ayagala agakuba awulira abalala oyagala kusanyusiza mukolo gwo luno bwali baddi ate nokubeeya eri enseko obuseko oyagala vibe okitegedde omukulu ono waali bane mwebale enkuba katuma naye kati nkomawe mu kavidiyo akalala aka hanemuunu atubuulire lwaki hanemuunu Congratulations Phoebe once again. Abantu bamusanyukirako, abantu bamwagala, abantu bamwiwiddewo omubiri, abantu buli agezaako okubeera nga amwogerera ekibi, abantu bagezaako okubeera nga bamuyiwirawo omubiri, abantu bamuwadde advice ez'enjawulo nenga congratulations Phoebe once again. Buli mukyala ekyo kye yeegomba okubeera nga atuukako. Ate no kankwongere olabe abantu engeri gye bagezezzaamu okubeera nga baagaliza Phoebe okunywera mu bufumbo bwe. No matter what mama abaana ajja avaayo abantu bagezezzaako okuyimirira ne Phoebe. Ne bwe mubeera ng'omukolo mwasonze musonde, ne bw'abeera ng'omusajja Phoebe yamuwasizza, ne bw'abeera nga Phoebe simanya yakubye jackpot mu kika kyabwe yasoose okukola omukolo nga bwe mwayogera nti Phoebe yasooka okugenda e Bulaaya okukuba ekyeyo, ne bwebeera nga emmere mwasonze ensonde nga yamunno mu kabi, ne bwebeera nga decoration teyanyuki, ne bwe kibeera nti nno abantu tebafunye emmere, ne bwabeera mbu teyabayise nga bwe mwogera, ne bwe mujweteka ebigambo mbuti will end in tears, Phoebe ne bw'ofumbayo wiiki emu
osinze bangi abatayaaya. Phoebe ne bw'onaafumbayo wiiki emu nga yebagamba congratulations kamaama, at least wejjeeko ekikwa. Abakazi muli bangi nnyo abaagala okutuukako ku Phoebe kye yatuuseeko, naye muyina ebisiraani babanyigisa bbuza, babanyigisa mpale za kitaba, kwegamba tewali n'omu yali abakiinyeeko. Ye maama bannanulungi baakuno, bakayindo kaalaala, abeeru abazibu ennyo, mwe nga tebabawasa, nga no one was proposing to you. Kati nno bantu mmwe singa mukimanyi bulungi nnyo nti mu bantu abatatengulwa na bigambo bigenda mwogera, Phoebe taliimu, kubanga mwogeredde omwana oyo from day one ng'akyali mu kiyumba Saudi Arabia, nga bw'alabika bubi, nga Namagwatala bw'ali tufuna musajja amuwasa, n'afuna omusajja amuwasa, ng'omulungi kaalaala okyali ku lujja. Oli awo bakuyitamu ng'oluguudo, abasajja bakulabye buli wamu n'akapinka ne bakafungula. Phoebe asigadde yeewedde ekitiibwa ati ekyo omusajja ayina omu. Mwogeredde Phoebe nga bw'atagenda kuwangala ku Bukedde TV. Phoebe akoze ku Bukedde TV, kwegamba mwayogerera Phoebe nga bw'ayina ebisiraani. Bakadaama bonna omwana oyo Phoebe yakyasinziza emikisira nkiddamu, kubanga yasosokola omukolo oguli successful. Va ku bino ebya Dr. Alima bye bafumbirwa abasajja abakadde. Phoebe afumbiddwa omwana omuto, tebakolanga ku mukolo, tebakolanga buli kimu, naye ne beeyagala from nowhere. Ku bikolimo bye mubafumbukudde bantu mmwe muyina amamwa amabi naye tegakoze. Congratulations Phoebe. Ne muzyoka mukwata emperekeze ne muziteeka ku Phoebe era muswaza omukolo gwa munnammwe. Ne muteekako obuwala obwakula obulungi, naye nga bonna wallahi bwadiba. Kati ate ekisinga okuneewuunyisa, abaavumanga Phoebe mbu mukyala mubi nnyo talifuna musajja amuwasa, be bali mu kutayipinga kongezi. Gwani agenda okutayipingira kongezi? Muli awo mwenna mwadiba. Naye bannange Phoebe oswaziza bannalulungi baakuno, abalina obuyindo bukaalaala, abalina figa ezitwalibwa ku buko, abalina amagulu amalungi, abalina amabina amafiga abalungi, abalina kale ennungi, nga baakupolookera mugambo. Phoebe wegiba mikisa olina 10 ku 10. Nze era kuno okwanjula kuba butabaawo, mbadde ngenda kakasa nti abantu balina amamwa. Naye omuntu yenna gw'osinza Phoebe atambula naawe ne bakugamba tolifumbirwa, kakati watutta omusajja, batandise dweteka bigambo simanya it will end in tears. Phoebe n'ofumbayo olunaku lumu olaze abantu nti oli w'amaanyi, wallahi naye munaakokera ebigambo Mukama atema watali kkubo, naye ekkubo lyatemedde Phoebe era alina mileage gyatuuseko gye mutalituukako. Congratulations kamaama. So ngate n'ekirala eyo nga tuvuddeyo, Asha Kamu okuvayo ku mutimbagano n'ayogera nga naawe ensonga era teyagenda ku mukolo gwa Phoebe teyamuyita, teyamuwa kaadi, tasobola kugenda gye batamuyise n'ebirala bingi nnyo era nga bwe byajja bitambula. Tekyasanyusa bantu yadde n'akatono nti abeera ataddemu entondo, abeera alimu katima kataagaliza, abeera alimu kaki, njagala obeere nga yawulirako abantu engeri gye bawa views zaabwe oluvannyuma lwa Asha Kama okwanukula bw'atyo. Olowooza zino tezibeere ntondo butondo, mutima mubi, kwessaawo oba kwegulumiza, anti omunene mu ggwanga Asha Kama akozesa omutimbagano gwe ogwa Facebook n'alaga obutale bumativu lwaki Phoebe teyasobodde kubanga amuyita ku mukolo gwe. N'agamba mbu tebamuwadde invitation era tasobola kwesitulanga ye agende ku mukolo gwa mukwano gwe. Fantastic. Kaakati okumanya Asha Kama mpozi nga tamanyi mukwano kye kitegeeza, era ng'oyagala tukakasa nti Phoebe tabangako mukwano gwo, invitation wali weetaaga yaaki ng'ogambye mukwano gwo wasonda? Tubadde tusonda omukolo gwaffe, obadde osonda ssente, ekyo kikuwesa invitation? Oli wakika, oli waki? Nnyabo Asha Kama, gwe Phoebe ne bbaawe beesitwa ne bajja ewuwo ne balaba omwana, wamala bbawa invitation oba beesitwa westuzi nga kibakakatako okujja okulaba mukwano gwabwe yazadde bulungi, notukani ku extend ebatuuza wabweru notabayingiza munda kyokka oli wano complaininga. Wabula abantu abamu bwemba mucomplaininga ebintu ebiri serious. Asha Kama tekikwetagisa kufuna invitation genda wa Phoebe, okujjako ng'omuwulirako busungu nge na butaagaliza. Tukkirize abantu bonna abagenza okwatendinga omukolo ogwo babadde invitation, oba wawulirako Phoebe ng'agamba nti nno omukolo gwe guli limited
abantu abamu tebajja kugenda oba singa tekyakulumye wandisirise ye mama kambuuze ne babadde bagaba invitation zibeerako Mr and Mrs twalitaddeko omusajja kigo tutamanyi oba se kyemulire mukole emikolo egyammwe nammwe temutuyita ye omwana mubeeredde ki bannange asha kama abantu abamu temuyisobola kuyitibwa ku mikolo kutuula wali eri ng'abaana bakaaba tuli mu ssanyu abaana be batukaabirira okyalina kaweere tuuzaako wansi amabina okakkane wekitegedde kasa kwabadde kwanjula onaagenda ku mbaga kati wemulugunyamu biki ebyo tekukikola makulu ashakama oba muna oba queen ani kuvayo n'agamba mbu teyagenze ku mukolo tebamwise kuba tebamuwadde invitation bali mikwano gyammwe singa doni ase yavudde na complaininga twalitegedde naye gwe ashakama namwe mutulekeemu gwe bameka mikolo emeka ashakama gyogendako ogwa mina wagenda nga tewavayo no complaininga mina se mukwano gwo kale singa tewagenze wasindise ekirabo wasindise eki nemmere yabadde ntini wabula nga tejja tumala abantu amwali ose ne mutagenda nze bagamba emikwano mizibu nnyo olabira mukwano gwo nti mukwano gwo mu budde obuzibu wakolayo yadde ka live akagamba nti amusondereko ku Fibi agenda kukola mukolo wakolayo yadde ka live akasondera yadde n'olwatano bakuyite ngani nga minister invitation ejje uwo ngani omukulu w'ekika neda ebintu byokusaaga temusagira mbwe muti temusaaga nnyate olabanze chairman wa TikTok tebampise era sa complainings nenga nakwata sente zange nenziwaayo kuba oli mu TikTok munaffe era singa nabadde Uganda naligenza abantu abamu tebetagana kuyita ku mikolo tebaba nangoye za kwambala nga mugenda kuswaza mikolo gy'abantu bambadde bulungi temuyina ngoye za kwambala omuntu omuwa invitation nakugamba mpera akoneza okupangisa olugoye nakusaba ne transport agenda kulya kugamba nafuukira ekizibu bannange omuntu abata kuyise teluba lutalo kubanga abakirabye temujjaayo mutuleke munammwe yakolumu abantu abamwetaka kubeera waka ne munabirira abaana ne mufumbira babbammwe enaafu Nsaba okwesa comment section yowendowoozayo ku kintu kya Ashakama olw'obutakiika ku mukolo gwa Fibi nti olw'okuba tebamwise kyali kyetaagisa oba olina kulinda kumala kufuna kaadi mukwano gwo okuyita oba olina kumala ng'okugenda ku mukolo gwa mukwano gwo oba olina kulinda kumala kufuna kaadi oba nedda ne wabeera takuwadde kaadi oba ojja kugenda lwa nsonga mukwano gwo kubanga eriyo ebintu ebimu nga omuntu ow'okulusegere ne wootomuwa kaadi kasita abeera ng'akitegedde ku mubuli ngeri aba alina okubeera ng'akola ki nga yeetaba mu mukolo ogwo bwantyo no Fibi yeyongedde okuvaawo ne yeebaza abantu abazze bayimirira naye ba tiktokers abadde bajja nga bayimirira naye mu nsonga z'emikolo abamwagaliza ebirungi ba well wishers n'abalala beera ng'omwerabira kati tweyongereyo Banaye omukolo gwa Gasha Mutoni gwe guddako. Twagala contribution benalabyewawo abaana ab'obuwala. Njagala twebazeeko abaana ab'obuwala ba TikToka. Omukolo yagukutte. Alima yandabye ng'omukolo gwedde baddakuza banange omwana yasanyuse omwana nantekanira yo balitandabangako Halima. Thank you Omulala Alima tumubaze. Omulala atuli kuba TikToka. Oli mutunzi wa ttaka. TikTok analabyeyo Hadija Kigozi. Oli atunda ttaka tulina omuwa ebitiibwa bye. Hadija Kigozi, Posha, Michi, Asha Blessing. Waliwo obuwala bulala bwazze naye bambi bazireti. Tasha Michi yoyo Posha. Waliwo obulala tewabulabye naye nze nabulabye. Waliwo n'omuwala akola content akayimba. Mina. Oyo Mina naye akola interviews ono ez'abayimbi baani. Hadija Kigozi. Waliwo kana akayimba. Nanditse nengezaako bikiyo. Akakaana jangola beera omusajja. Kaze n'omuwala omulala oyo muwala Kokonashi nabo bamaze ne bajja bazenga banyumye abaana beewadde ekitiibwa beewadde class nange nebaza TikTok okujja ate gwe presenter munne wa producer anti biri bigwa wonna mwebe biti byabukedde mwazze mwatukubye surprise Ivan mama n'atuuka naye ne court gye mwazijje nekulengedde bulengezi saakula bengo nze nga nyimirire singa wandabi nadde n'engato yanjawulo nnyo ku mukolo Jomi n'akaaba ku mukolo gwo tunakola Chovola banze
tubuulireko Mr. Wajjomi Gideon omwana wattu yalaze emotion bannange nekakaba kikole ku Lwajjomi bambi kanyabo ebyo bantu bebogera mbusimanyambo. Eno ya video ebadde yogerwako Nankya Jjomi ng'akaaba ku mukolo gwa Phoebe bambi nga amaziga gamuyiseemu olw'essanyu tears of joy yafuna amaziga mukazi wattu kuba jjukira Nankya Jjomi ye yafunira Phoebe omulimu ku Bukedde TV kati ndowooza bambi ng'atunulamu alaba gy'avudde nga okubeera ng'atuuse ku ssanga eri oba ku ssanyu ng'eri buli mukyala liyeetaaga mu buli ngeri amaziga ne gajja. Olaba ne Phoebe yagamba nti takaabakaaba gajja naye ate olega kwe kikusanga ng'amaziga go gali kumpi mu buli ngeri bw'abeera nga mukwano gwo ng'olaba yatuuse ku kirungi ng'ekyo oba toyinza butaka abawo naye nga kati weyongereyo butereevu olabe engeri gawuni ya Phoebe bwerabiseemu engeri gye bali mu kweteekateeka pre-wedding shoot bamaids be sijja kubeera nga mbyogera nnyo kankuleko obeere nga obyerabirako. Nayongera okubajjukiza nti ate nate tuli eno mu saloon batukola kaviiri kambaga kakasiki kambaga bannange omugole ali wano banayitumupeppetsa bwe tuva wano tusookako mu sawuna ate nate abalogo mweziteeketeeke okutegeka omukolo guleme bbaawo tulina bategeezako muleme kwepasa mbu tetwamanya. Ndowooza okitegedde ekintu ekyo so nate wano Phoebe ng'ali mu kwekebejja gawuni gy'agenda okwambala bannange mwana muwala yeetaddemu ssente azini omukolo bagutaddemu ssente awo ng'ali mu kwekebejja gawuni gy'agenda okwambala egenda mmunyumira etya nga bw'ogiraba ng'erabika bulungi bitya bannange buli mukyala yeetaaga akaseera ako era buli omu gy'ali yeetaaga akaseera kusaba Katonda abeere ate nga amuteeramu obwangu atuuke ku lunaku ng'olwo kuba bannange kinyuma nnyo okubeera ng'olunaku lutuuse naye nga ggwe akuŋŋaanyiza abantu enkumu n'enkumu buli omu ng'avudde gy'avudde nga buli omu azze kulaba ggwe nga buli omu azze ku mukolo gwe nga ggwe afuuse omuntu ow'ensonga olunaku olwo nga ggwe afuuse omugenyi oba omuntu ow'ensonga olunaku olwo naye nga congratulations Phoebe once again ate nga n'ekirala ngenda kubeera nga mbatuusaako byonna ebigenda mu maaso ku mukolo gw'embaga buli kimu ngenda kubeera nga mbibatuusaako wano ku Ochan Media kati beera ate nga tweyongerayo mu birala. Tweyongedde mwana muwala ono Shukrani yatrendinga ennyo wiiki ewedde ne boyfriend w'oyo Jala Trophy yamukuba yagambye wambu yamukuba n'agenda mu kkoma bamujjazze oba bamutadde kajojijoji k'ebibuuzo hot seat ne bamubuuza okuva gye byatandikira paka bwe kyali ddala kituufu omusajja yamukuba okutuuka mu kkoma ddala kituufu byatandika bitya njagala obeere nga weerabirako buli kimu ate omala otwendooza mu comment section omwala yali mutuufu oba nedda kyali kituufu bamukube oba nedda. Two details naye Jala Trophy yali abeera Mariga so Mariga like we yali abeera nga kugamba in case you're coming agamba Shukran when are you coming oba in case nga you inform him that you're coming agamba ekisimuzo ngenda kola ki ngenda kiteeka wano eno gy'abadde oba gye tubadde tubeera si embeera gye tubeera mu Mariga eno si bweri eno si ya kisumuluzo okitegedde papa. Okay, kati bw'ojja oyingira olina engeri gy'osobola okuyingira waka tewagara the place is never closed because he's staying with someone. Ebyo twagala bimanya Kajoni olaba kati wano tewali kisumuluzo sokugenda n'omulinda aliga wali olina ekisumuluzo kyokka ate no gye muli talina kisumuluzo asula n'omuntu. You know, being sharing a place with someone. Oshegera. Ne mugamba nkola kinzija nangamba no dayo ne mugamba why are you saying such a thing nangamba I have issues with my roommate. Oshegera. Nangamba I have issues with my roommate ne mugamba what happened ne mugamba naye nze am already ndi mukubo natera okukola ki okutuuka namugamba ndi mu baasi naye nga nze nkozesezza ki pick up ntambula ntuuka
mugamba nze nontuuse namugamba nze nontuuse nangamba shukrani siriyo ngenda mu dayira nina gwe ngenda olaba ate tosobola beerawo I'm having issues with my roommate muwulira bulungi banaye abantu abo yali ataasa mukazi we nangamba siriyo nina gwe ngenda okulaba yalaba ekyo tekimatiza nga nze mulaze nti yadde toliyo nze nja kujja ojja kunsangawo nangamba I have issues with my roommate tosobola beerayo nga siriyo okitegedde ne mugamba okay nfunirayo engoye 3 ngende mu dayira njafuna wenkola ki wembeera for the 3 days I'm off then wenaba off yange weddeko nzireyo ku mulimu nangamba nze simanyi sigenda zireeta nga mukambwe you know he was yali mukambwe nenga ngamba muli embeera ng'ekyuse sigitegeera nangamba nze sigenda zireeta biki ne mugamba no just ifunire engoye 3 oba toliyo nga bwogambye ngende mu dayira nangamba nze simanyi engoye zoyagala sigenda kuzireeta ne mugamba okay wezigenda kukaluubiriza kwata case emu ku case zange kuba nalinayo case zaali 4 ne mugamba mukwatirako one of the bags oginkole ki oginzikiririze wansi njagenda neeyo nangamba nze sigenda bireeta nze nkugambye siriyo gendera mwezo z'olimu ne mugamba no ngenda spendingayo ennaku eza 3 so I can't be mu lugoye mwatege engoye zange zonna ziryeyo wowo kambuuzeemu katono eyo gye wayogenda omala ennaku 3 yo waani kugambye namugamba nfunirayo engoye 3 ngende mu dayira nfune akatanda wensula for the 3 days I am off ntegeeza buli wobadde off obadde osula wajjala ebale kambuuzeemu nange n'akalala osula wa tolina gy'osula nze mbeera ku mulimu gye nkolera we mba siinayo booking I'm free to go anywhere I want so bwe mbeera off mbadde nga ngenda wajjala ekitegeeza osula wajjala ne ku mulimu period right period thank you so much naye mami onyirira kasikini kale nenga seeka ono omwana kyakunanyodde okitegedde tugeza kwamali tugende bus tugende nangamba mbadde omuwaako abadde mwanyinazi nangamba ne mugamba leeta case nangamba kale najjako essimu kati nze wendi waneeno wano wenkolera right now okuva wano okutuuka Jala Trophy kitwala eddakiika okutuuka Jala Trophy wali right now kitwala 27 minutes mu motoka nga si bus so nga ate bwe nkozesa bus mbe ngenda twala almost 2 hours oba 2.5 kati nze namugamba ndi ku bus station ku bigambo Trophy bye yaŋŋamba nti ddayo nga ate ekigambo ekyo takiŋŋambangako ebbanga lye tumaze nga tubeera ffenna oba nga twagalana nafunamu mulyo like being suspicious nti omuntu era nakuza kambuuze omanyi otuja ononsonya okusalamu ekirimi ng'ate oli ku interview yali agamba oddeyo oddewa olabika olina wobeere walala ku mulimu hayi mbadde ngenda kunnyonnyola kino ekintu ne baŋŋamba nsirikemu hayi leka nkunnyonnyole mu Dubai mulimu abaana nga basula ku mulimu mu accommodation ogimanyi omugamba nti ddayo ate ekitegeeza anti aba agenda kuddayo asule mu accommodation bwoba tomwagadde niwaliwo aba tebaagala kudda asule mu accommodation nga asobola opangisa akatanda nga lwaki taddayo nze wenkolera tayagala yavuddeyo kati lwaki abaddayo hayi kankunnyonnyole wenkolera I have a room so oyina room okolera ku mulimu kati jumbadde sikimanyi tebampa mbeeramu omuntu ogwa omurumu yange akola wano alina waasula so omuntu waba agenda ovisitinga omuntu we aba agenda either on their off day oba lunaku lwabasazewo jumbadde sikitegedde kyo wala mbadde mmanyi nti alina waasula walala ekyo kati nkitegedde mukwano ati nemugamba ndeetera ensawo nambuuza oli wane mugamba ngenda ndi ku bus station nangamba okay najjako essimu wali wayisewo eddakiika nga 10 nankubira essimu nangamba oliwa ne mugamba ndi ku bus stop naye nga nze nkyali mu motoka
naye nga eddakiika trophy zakozesa obanze zenkozesa okutambula okuva ku bus stop otuuka waali zimala okuba mu motoka okubeera mu motoka distance yali esigadde otuuka wa wakola ki wasula nangamba nze ndi ku bus stop ya wano bulijjo owoolinyira emotoka ne mugamba ate nze ndi ku eno gye nasooka okukola ki okutuukirako waliwo omuvuka bamuyita Ashimu waliwo bus stop era oyo Ashimu yo story yageneratingako waniino nangamba vaako eyo bus station ojje ku eno bulijjo omugamba kaaleka tegera mugamba kale kanzike mukumugamba nti no kanzike ekikaze namugamba nti kanzike zammala bumazinga we nakibala okutuuka trophy waali ne mugamba ndi ku bus stop jangu nangamba nze navuddeyo eyo ndi wano ku kizimbe jangu ku kizimbe ogenda kunsanga wabweru ne mugamba it's fine nentambula ne musanga ku kizimbe ne mubuza trophy how are you ne mutwera salama nga how are you nangamba mo ne mugamba kikinga obadde mukambwe nnyo nangamba amwana gwe tolaba nkugamba siriyo mu busungu obungi I was like nangamba mwana kugamba siriyo biki ne mugamba ekyo tekikwetaagisa kukambuwala ne mugamba ensawo eno nangamba ensawo eno ne mugamba neyanza naye I need to use a washroom but mukujjaawo eyo yona byonna bigambo trophy byeyaŋŋamba siriyo nina problems with my roommate bla bla ebintu byazitangambako nali suspicious ne ŋŋamba trophy tabanga alina kyankweka kyesimanyi ne mugamba njagala kozesa washroom olwo noonya entalo Jondi wekiri naye katumuwulirize ekituufu ekyawo ndaba I'm being honest ne mugamba njagala kozesa ku washroom ng'olina kyeyagala otegeera right nimumbuuza lwaki wamugamba ekyo mu bwongo bwange nali nsuubira trophy okuŋŋamba nti yambuka waggulu okozese washroom onone ensawo yo okole ki ogende mu deira trophy yaŋŋamba kati ogenda kujja washroom ne mugamba kyogamba ne washroom so akozesa naŋŋamba nkugambye I have issue with my roommate buli kimu yakijjeko buli kimu ennyumba yakyankalanyizza ne mugamba yi mwatuuseewo mutya ne mugamba it's okay mbuulize owa security guard oba ninawe nsobola okozesa washroom n'ayita Guy oyo n'amubuuza nti ono alina wasobola okozesa washroom Guy n'amugamba wano tewaliwo washroom Guy n'aseka n'okuseka Guy bwe yaseka n'amugamba kati agenda kola ta n'amugamba kamala obuuza ono waliwo abo nearby ekizimbe kya Tiger kuliko era omunauganda akolako n'amugamba kamala obuuza ono okukina ekizimbe oba alina wasobola okukola ki okozesa washroom banaye nga sinaba kukola ki kweyongerayo buli muntu ampuliriza oba buli muntu alaba omuntu mubeera mwenna ekizimbe kyasulako omuvubuka bakola bonna they are in the same department okitegeera akugambe tosobola kwambuka waggulu kufuka n'omuvubuka oyo kennyini namubuuza kyogamba gwe naawe gyosula sisobola kwambukayo okufuka n'aŋŋamba katubuze Fred omuvubuka n'aseka nga tukyagenda mu maaso omusajja wakugamba nti no togenda oba tojja ng'omaze omutegeeza nti nzija oyimiriza oba naawe ogenda mu maaso n'ogamba nti kangendere ddala ndaba ekituufu lwaki omusajja onaŋŋaana okugenda leero kiki ate nga bulijjo ŋŋenda nga taŋŋaanye tankubiyadde nga kuliko omuntu neŋŋenda saayagala kubanga omusajja omulala ayinza n'okugamba mutewabe pulo yali kyali wange no bannaye omuwala namubikula era we namubikula we bati nemubuuza ninga akumanyi naŋŋamba nemubuuza ye gwe mama w'omwana wa trophy nayogera erinnya naye sijajjogera cause I don't want to kuteeka mu linnya lya mwana mu bino bintu nemubuuza nti ye gwe mama gundi naŋŋamba nemubuuza nembaako erinnya lyemubuuza nemubuuza ye gwe gundi naŋŋamba ye wallahi yes nali nonya washroom naye ngera I was suspicious Kajoni I will admit that banaye nagwamu amaanyi neneesigama ku kisenge saavuma muwala saayomba saamukola kintu kyonna neneesigama ku kisenge wallahi ng'amaanyi gampeddemu jala trophy bwe yatekirimyawo kankusalemuko ku kirimyawo kati yo omuwala wamubikula teyakubuuza gwe gwani gwambuuza ebibuuzo kyogamba yali asirise busirisi yambikula yasirika busirisi era we namubikula nemubuuza yali yeebase n'azuuka n'atuula neyeebika essuuka kyogamba yakuddamu obuzigwe talina kyeyakubuuza ekyoga tekisoboka mukwano mulikamalirize nedda wallahi billahi tallahi kati kambeeko nekyembagamba omuwala mububuuza ebyo ebintu byonna nali mukwata vidiyo era mu simu yange njirina Jeff ekyo kisoboka bulungi naawe shawulooza buli muwala abuuka kulwana
teyanzira era namubuuza ninga akumanyi n'angamba nemubuuza ye gwe gundi n'angamba namubuuza ye gwe erinnya lino nina erinnya linamubuuza n'angamba yenze n'ensirika n'enzigwamu amaanyi erinnya lye namubuuza wajja otya okumanya erinnya eryo olaba okabere ku simu yajola Trophy nga oyenda alina gwayendako oba nali nva wansi kafutu nekyokulya nambuka waggulu kozi nali mugambye olubuto oluluma naye neetaagayo ku ddagala nangamba ngenda mu jimu bwe naaba nkomyewo nga nvudde mu jimu ngenda komawo n'eddagala nenzikirira nze yandeka waka nenzikirira wansi nfuna ekyokulya mukwambuka we nakomawo ewaka kuba like I told you luli olugi teruggalwa lubeerawo open okitegeera we nayingira mu nyumba Trophy teyampulira namusanga ali ku simu yali mu kiyungu ne musanga nga ali ku erinnya omuntu gwe yali ayogera naye n'amugamba ofa ki kiki ekikuwaga erinnya naliwulira bwe yampulira nti nnyingidde mu nyumba nga nkubye olugi nsigaddewo ekiyungu maze owulira byayogera ne mubuuza Trophy obadde oyogera nani n'angamba gwe owulidde njogera nani ne mugamba nkuwulidde n'angamba owulidde ne mugamba Trophy nkuwulidde ng'oyogera n'omuntu ABCD ne mugamba erinnya ly'omuwala kati nange kwe kubuuza omuwala oyo nti ye gwe gundi koze erinnya nali nkoze eki olwulidde nga mukwakwe na gwakubira n'alyogera yes anaina eko Bobby muting amono muting just ndeko ani aina eko amono tekisha wanje we muting mukwano enaka onde na Sam kuba sina kye nakola muwala era kasita yaŋŋamba nti yenze gundi nayimira just amaanyi ne ganzigwamu Trophy we yatuukira Trophy bwe yajja n'akwata gundi n'abika omuwala nansikambula we bati ne mugamba Trophy tonsikambula bwe namugamba Trophy tonsikambula ne mubuuza Trophy is this the reason yobadde ombuzaabuza mbu no you have issue with the environment biki mba sinamalayo Trophy n'ankuba oluyi kwako kasikini wallahi kati onisagala ojubise musiraamu byotamanyi wallahi laba sikini gye bakuba nayasikyamwentya Allah Trophy yankuba oluyi Trophy teyankuba kayi kuba singa nga wengambye nti yasooka kunsikambula bati era nandigambye nti yansikambula Trophy yansikambula nankuba oluyi nengwa wansi ne mugamba Trophy onkubira ki nzize wano siranye nkukwatidde mu nsobi naye ate osazeewo ensonyi ozifuula obusungu onkubira ki Trophy kuba nkunkuba oluyi nengwa wansi Trophy okunfulumya ennyumba eyo yankulula bukuluzi okunfulumya wabweru where is fingerprint jangu nzikuwe Trophy ne mugamba Trophy tonkuba mami kanjogereko katono nsaba busabe Oscar oluyi lwa Trophy tolulaba nga luyi lwokka njagala olabe nti luyi lujja kukwata lukusuule ku kisenge omutwe gwatike feesi eyonooneke lwe luyi lwa Trophy ku mwana ono ayinza okuba sebo ayinza okutamukuba luyi lwamaanyi walona wokuba omuntu awo nno we neebuuliza gwe naawuliriza to the end bw'obeera gwe oba sayidi ya mukazi ono oba owolereza musajja ddala kituufu yakubwa nga bw'ozoowulira story oba nedda teyakubwa nga bwe bagamba nti oluyi lw'oyo omusajja kanyama tekabeera kayiiyi terusobola kuleka ng'olabika bulungi bw'otyo nsaba obeere nga otuwa endowooza yo naye nga nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalawo tulina airport pickup tukola surprise delivery vidiyo empanvuyeeko naye nga nja kuba mbongera part endala esigaddeyo mu vidiyo enaddako tusobole okubeera nga tumala esitori y'omuwala ono byonna okuba yabinyonyola paka we byaggweera olw'obumwa bwa vidiyo empanvuyeeko tujja kubeera nga tubimalayo mu part eddako naye nga nyongera okubaza bela libya vidiyo yange to the end nolaba obulamu nga tobusikipinze mukono ndi musiimu era nsaba katonda ku ekyosinga okwagala Ochan Media kokyali subscribe for more updates like share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.